Gamba, don't worry, tewali kitagwa in life. So the house managers work so hard, mukola akasente kamwetemu abantu sente tereka sente zo ku account. Tereka sente zo ku account because you're working so hard for this money. Abantu bamanyi kichoyitamu. Keep your money on the account. Nebino bemuwoza mufunyeko milioni 10 kanzi when raise again abantu balidde sente z'abantu. Please keep your money. Bodde Uganda sente zivunda ogende ku account yo gye sente zo gende ogule poloti yo omanye nti nkoze emyaka 2 poloti yange eri njirabako. Yeah, so mbagala nnyo ba house managers keep working fenna kyekimu ensi ya kutoba tewali mu nsi atambulira ku musweto. So ensi ya kutoba work so hard when you get back to Uganda sente zo investing ebulungi. Abantu be USA, Canada, England nabo nsabo bambulizeeko. Everyone ali abroad over anyone. Tutandikire USA. Waka USA. Lwaki oyagala ntumira aba USA? Tutandikire ku yes. Bali jagala okugira. Jagala okugenda. Tutandikire waka. Kati USA njagala okubebaza by the way. I have a lot of friends because omwami wange ali eyo. I have a lot of friends mu USA. Mikwano jange abali mikwano gya bba wange ati nabo abamu ne bagenda naye nange ne basigala nga mikwano gyange njagala okubebaza okuba nga muwachinga actual romantic entertainment banga manyo bane mutuwezaawo ate kati engeri gye wayingira twagalira ddala okukolaba okitegedde. Thank you so much guys for watching. Mwebale kwekuumirako era babadde n'ennugu nnene nga tebalaba season 2 ya Jealousy kati ekomyo nga bangamba fatisi babeko we bakuteeka kwaffe tusinga kwagala kulaba so bambi mwebale nammwe kola because abantu bonna I'm telling you Morris abali abroad emirimu gye bakola si mirungi nnyo but bambi kyenyiza bagamba mwebale kutwagala abali Uganda n'okwesiga abantu abamu ababa bayambeko kubanga babafuula kibali nti oli agenda nagamba njagala kukola akasente kange kuzimba kino n'osindika sente ne bakikola but to those still mwena abali outside Uganda nga bagenda kukola sente oli South Africa oli mu America USA UK anywhere London Sweden tokwata sente zo ziwa muntu gw'oteesiga. Keep your money in a bank. Come back and do what you're supposed to do with your money. Ngana iwo. Yeah. That's what I can say. Amaze tumira ba USA. Amaze. Kati no gola ba. Sijja kumention ngali. Yane nabo yagala nnyo. Sigera kumention ngali. Mama mwami wange kutubideko. But we love you so much guys. Thank you so much for being here. To nchali ne Anne. Anne Sebandeke, Fifi, Kajapani, Kachunguli. Kachunguli. Gwechali nayo onakola lyo kubena nga tuba twalira mu session eno. Atenga alina She Scents and Cosmetics. She Scents and Cosmetics bakola ki batunda ebizigo gwe wenna ayagala okubeera nga oyerukamu ate nawe ayagala okusigala ku nakyoyo era ntotunda ebyo brightening gwe nange ina skin nga te brightening ngoyaga skin ye brightening esigale nga bweri nenge brightening glowing ani abina gwe wenna ayagala omanyi ebyo bintu byavaawo ebyokubeera nga otambula mbantu nga you not smelling that good nga tewekubye kadiyo kamalayo omanyi nina ka clip ke nalabyeko guy yakutte sente yabadde ayogera ne mukyala we muwala nga akwana mukwani muwala nga alinamu ku sente banabawala bano baninamu banakolamu ba She Scents and Cosmetics abo we batyabo kati omuvubuka bwe yakwanya omuwala omuvubuka omwana namugamba tumitinge omuvubuka nasindikira omuwala milioni eza 2 transport kuva mu town kujja kunikani wane Lweza namsema milioni eza 2 amafuta muwala nachamuka nagamba hau bananki ngaba nsindikide milioni 2 just mafuta kuva mu town paka kunikani wane Lweza nagaka ngende musisinkane yata namusinkanako kati avuge moroka muwala nga class avuge motoka jabwati ajja atuka kunikani avaamu mu motoka amukubira essimu kati wabaddewo omulenzi ng'atudde nga wali naye nga tayambadde that good yabadde mu ka t-shirt nga kali awo kali si kabbeeyi nnyo naye nga sente zaazirina kati namugamba ndi wano ebikirikye n'agenda namumiitinga kati nga bumanyi kumiitinga wano first impression eba hug yamugizibwa yes baby how are you kati omuwala kati batulaze face y'omuwala nga akyali mu hug y'omusajja era bwe yagivuddemu bw'ati wabaddewo entebe zabadde 4 1 2 3 4 omulenzi n'atwala n'omuwala yatudde ku eri
namugamba hey, why don't you come and sit in this no it's okay I'm okay here I'm okay nenga tamugambye yabadde disappointed in a very short time Mola nagamba you know what we shall meet ajja wange ankubidde anjagala tetete anagenda kati bazemo tulaga omuwala ngagamba bannange musajja alina ssente naye so tubene ssente she sent that's why yazze akuweka deodorant nga ne bwe watolina ssente ng'olinamu emitwalo yeegi naye nga boy ssente gye weekubye it's a nice one so kubagambe ssente she sends and cosmetics tulina perfumes ezenjawo tulina roll-ons wakwe ennaku zino roll-ons zigenda ziggwako roll-on zino zibateeka mu nkwawa ezimu zibeera zirina ezimu ebyovuyuvu beziyita mu nkwawa you get bino bye mwakozesanga fa buno bw'5000 bye baakozesanga so si bye mwakozesanga bw'ogamba bye mwakozesanga oba ontaddemu okay bye baakozesanga edda tugenda roll-ons tuzijjawo kati nga tukozesa zino sprays etukozesa mu nkwawa kati eno body wax ano body mist tulina body mist tulina body wax ebintu ebyenjawulo webite ebikusumeringza good and then tubeera ne perfumes zennyini ennungi real perfume nga omuntu waayitawo it makes a statement omuntu omu n'amanya nti ani yayiseewo waliwo perfume gy'ofuna nti oba omuntu n'amanya nti ani yayiseewo awo okyegeera so tuba nabyo tulina roll-ons tulina perfumes tulina body mists tulina body sprays tulina ebintu ebyenjawulo ebikuyambako okunywa obulungi ekyokubiri era n'okunaaba kwammwe bane munaabeeko bulungi that is natural things abantu abamu gye balina okukozesa kabuvubuka okubanga avaako because wokozesa perfume nga tetonaabye naddala ku basajja abamu tebaagala kunaaba wokozesa perfume nga tonaabye oyogera bya kisiru ebyo ebintu byavaawo naawe abasajja abamu tebaagala kunaaba I have seen a man nagamba nti nze mbaddemu esi olunaku olulamba sigenda kunaaba because abaddemu office yes waliwo yakingambako edda my ex nti abaddemu nangamba mbaddemu esi sigenda kunaaba ex we yagamba mbaddemu esi olunaku olulamba sigenda kunaaba kati wowe kuba perfume oba ogenda kuwunya buwunya wamala naye ebbanga ki kuba kati oyo man ekyo ekigambo kyanzijjako actually ne tweta kyanzijjako you look at this actually eseti y'ebiri gye mbadde mbagambyeko OS products kubeerako ne ka perfume ate mbaleetera ebintu nange byenkozesa you see this kali halfway okalaba so ebintu ebyo ebiri long lasting ebikubeerako olunaku olulamba ng'owunya bulungi ng'olabika bulungi ate ng'era ne bw'otambula buli omu agamba wow this is nice okitegeera by the way I wanted to talk about this thing when it comes to our face I wanted to talk about this. Buli omu ayinza okwebuuza kano nga tonaba kwogera ani lwaki mu film industry oba kale mu entertainment industry ne kanjogere ku film industry kuba gy'olimu right about lwaki mwekwana nnyo it depends on what it depends on the environment. I've not seen that in aromatic mpozi nga sinaba kwekyegendereza since I've been there for like 9 to 8 months. No, tetwogera ku aromatic entertainment kati because it's general. It's general. Okay, I have a feeling. And it's not only aromatic job at them limit. Yeah, but them limit. Ne kati ne aromatic bibina bibiri right? Lwaki because these people bwe tubawa abantu baffe katugeze nze ndi musajja nenkuwa mukazi wange nti kajaza nnyo nammwe lwaki mumukwana oba nze bwe mba muwala nempayo boyfriend wange ajaza nnyo lwaki mwekwana ne basajja baffe n'abagalwa baffe nze kyendowooza it's not only in this industry neweeba music bantu bangi betulabye nga bafumbiriganiddwa naye nga bayimbi n'abayimbi si bwe kiri so I think environments ezimu zetuwangaaliramu ze zituleetera okuba nga tugetinga close n'olaba nti bannange ani ngaalabika bulungi okyegeera wakuba nti nze kyemmanya abamukala baba bayingidde nga bafumba of course oli abatajja kukwanibwa kubanga bamufumba era baba bamulese nti mufumbo kati nze we nayingira aromatic era wali bakimanyi nti ndi mukyala gondi so no one has ever said something to me and actually my husband is okay naye nze ndowooza tekirimu acting yokka kubanga nnako ne kampani gye nali nkolamu nga sinatandika nakuzanya film nali nkolamu nabugabo updale nankolamu as an accountant there naye era nga mulimu abeekwana
nina sister wange akola in a bank nabo beekwana so as long as institution mwe nina muganda wange nze akola mu katale ekibuje nabo beekwana as long as mulimu eyo environment I think environment setubeeramu ze tutuleetera okubanga ogamba ye bannaye nga kimulisinda bikira bulungi because all the time you're close to Morris ogeza just ogeza bugeza ndi mukugeza oba byaddala muli okujira You're like this person that made a call ngambera Chris. You're like this person that made a call ngambera Chris. Nemugamba tubera Chris, where do you find it? Muna uli nabasanga luli eri kugundi. Uli nabasanga kugundi. We are acting. You get. So all in all, tekiri mu acting industry yoka, tekiri mu music yoka, it is everywhere. Kiringangera we munabeera ku kyalo, osobola okwesanga mwina we mupangisa naye nga olya si mufumbo, nono si mufumbo era ne wesanga abuti beekwana. Kiba kitegeeza nti babadde mu acting nedda. Omuli asobola okuba ku muzigo guli. Naye nga alaba na race ayitawaawo tewali musajja gwayingiza. Nenkya tewali musajja gwayisinaga naye kinna race ekyo lwaki si kigambako. Nebusanga nga they are good to go. Ekimulizidde kirwancho nti babeera ku mizigo gimu. Ate gwala babuli kaseera. Bakomawo. Yes. Era ne omuntu n'ombeera ng'era ogambye mu katale nti mu katale ogamba olaba kisirivia kitambula. Muga kisirivia kino. Ochegeera. Era tusobola okubeera ng'olaba kyasumaani kitambula. Nuga asumaani ono nga simulanga nkona mukazi. It is everywhere. It's not about the acting industry. It is everywhere. Naye ate era nnyongero kikatiriza nti buli kibiina oba buli kampani erina amateeka agagifuga nga naye bwe mbeera mu kampani mu banka ne mugamba nti nno mu banka wano bwe tunaasanga Enoko kasita tukwata Enoko ng'akubye kabina ka Silivia Enoko gundi yo leeta tugenda gisazaamu kakati ne companies bwe zito zirina amateeka era nga Aromatic Entertainment bweri nti bantu bakulu tuli bantu bakulu but still kino tekikkirizibwa ekyokwekwano ne bakibuulirako n'okibuulirako tekikkirizibwa okitegedde tekikkirizibwa tulina amateeka agatufuga nti bw'okikola ogenda lwaki ekisooka abantu bano tebakimanyi oba mukimanyi nti leero bwenkwera ku makya nenkwana Ani nabeera mukyala wange oba nabeera girlfriend wange Ani bwe namulaba enkya ng'ali ne Kizito muli mu kuzannya siini ya love nze kijja kumpisa bubi ku lw'ensonga nti Ani mukyala wange ajja muwa haaga amukwate ewantu nze ndiwe ndowooza nti Ani yaŋŋamba wano ewantu wawo kati nabe Mr. Kizito nga taamukuttewo ng'ate Ani aseka mubuuze kati nyawo tuba tugenda kudda ewaka ne Ani tukyankalane ate kati bwe tuva nokukyankalana ne Ani olw'okuba nti tuli mu kampani emu ne Mr. Kizito ne Ani enkya bagenda kumpa siini nga nzanya ne Mr. Kizito kati Mr. Kizito nga bampatire paati naye nga nina okuzanya nga ndi kyaliiwe nnyo okitegeera kati paati eyo ddala eneevaayo olujjukira muyinako buli obusungu yakutte Ani ewantu wange Ani we yaliyo yandaga nti wano wawo kati Kizito yamukuttewo ate Ani n'aseka kitegeeza muyinako obusungu nti beekwana kakati ddala mbuulira paati eyo gye batuwa nti mugenda kuneevaayo tetejja kuvaayo so that's why it's not good and that's why it is prohibited here mu Aromatic Entertainment tekikkirizibwa okitegeedde but you free okwagala eyo ebweru but here no tekikkirizibwa era bw'oleeta mukyalawo bw'oleeta mwamiwo nga ze kuzanya naffe girlfriend wo boyfriend wo aba safe 100%. That is why we are number one each and every time all over the world. Ani atugamba ani agamba waliwo Aromatic Ju teri agambayo Ani obadde tunyonyola ku ka so nabadde mbagamba kana akantu nti because we don't use these scraps ku mibiri gyaffe ku faces zaffe ya buno obuntu buba bulungi nnyo bulinga exfoliator like kakuyambako kuba nkagula obutuli ku lususulu engeri gye twatonde by the edda nawe yakositole butwava mu nkima so we are early twagala ki butwava mu nkima. That is what people used to tell us. Niyo kimanyi Ani ebintu ebirakalinza ku ebituufu ndowooza wakwa kati lwaki ate feste zibeera waliwo ebitundu nga tebibeera mu nnyumbi nga kati wano ne feste so kano tukateeka mu feste nalaba nga alinga afaanana enkima
ezo apes ezo species ezo zakazikyali byakiyayi. Anyway, we don't know how God created us. So mane nimbagamba nti kano akuyambako, you can use it in your face nekakugula obutuli nti n'oba ogenda kukozesa ekizigo ekipya ku face yo bw'okozesa eno mask ekuyambako okugula obutuli ne bubeera open ne bukkiriza ekizigo ky'ogenda oteeka ku face. And there is something I wanted to talk about that is so important as sunscreen. Simanyi lwaki abantu kino ekintu tebakimanyi nga okozesa ebintu byonna, you're using anything, okozesa ebizigo byonna byokozesa, a sunscreen should be number one thing kyotambula. Era nzi sunscreen buli wembeera ntambula n'ebintu biringa bibiri, ndowooza ntambula ne perfume oyo ne sunscreen olw'omusana oguli e Kampala. Kino kyekintu ekikuyambako glowing skin yo. By the way, eyamba ki sunscreen? Sunscreen ekuyambako okuprotecting skin yo okubanga omusana tegukikuba direct. And actually abantu abasinga oli akwate ekkubo ne yeerusa naye ate natabeera na sunscreen. Kyobola bafuna ebintu ebyo binamakula ne buno bunsanyusa okulaba. Naye ng'omuntu yeerusa bunsanyusa okulaba buno. Bunsanyusa okulaba? Bwe butyo? Buno. Bu pimples? Si bupimpo, kana akantu bano bakayita nsanyusa okulaba buli oseka. Obo bakubaka kabako. Bakayita nsanyusa okulaba. Buli kadde obeera osanyukidde. Anti kafuna redishness eyo bw'obanga tolina sunscreen, bw'obanga weerusa, they have kafuna redishness eyo. Kalina ebintu ebireeta ebya red ne kibanga kinnamakula. Yeah. But if you have a sunscreen or brightening or sunscreen ekola ku bantu abaddugavu abeeru kati eno yabeeru. Yabeeru. Ne tulina erina akasanikira ka bbulu ey'abaddugavu. Ate sunscreens za njawulo si Estaline yokka kuba nti nze nkozesa nnyo Estaline products kubanga nnungi ku skin yange. Sunscreens nyingi tulina sunscreens ez'enjawulo as long as we look at your skin. So you just first look at the skin, yes. You examine and then you see what. Yeah. Okay. Jealous. Season 2. It's coming soon. And there are things that we don't want to open right from here. Nayenga mukimanyi nti no Jealous season 2 eri mukudda. Mwali mwasaba films endala ziri ez'emabega. Mwali mwasaba VIP, mwali mwasaba Scandal, mwali mwasaba Pressure. Ezo filimu zo zaggwa for good bazireke. Ezo zo temuddamu zitubuuza. Najja nenkola video ne video number ne Roger nakola video number nga twogera ku kintu kyekimu. Ezo bambi zo zaggwa ge mazima. But Jealous season 2 is on its way to you. So just be ready each and over anytime. We are coming on that. What's your Damba customer? Yeah, all customer number delivery. Okay. And okujjako nga waliwo cotton air no product onajogerako. This is just oil. Wakwati ngawe nagamiti zengata EOS products zonna nga boziraba waneeno nti I have the shower gel, I have the body butter, I have the oil, and I have the perfume. Oil tayogeddeyo. It is just the oil. Kati bye ebintu ze benesiga ku mubiri nagamiti tweyerusa tuli mu kinaabiro. But then bino byenteekako tebyerusa. Yeah. So let me give you akantu katono nnyo byenkozesa ku skin from the head to the toe. Nti wemba ngenze mu kiyigo, I use this shower gel. Okitegedde? Shower gel kanjiteeka kambipange nga ebirina okuba. Then I use this molato. I also use this shower gel. Kati nze nzikozesa bubiri. Eno okujjasa ennyambako kuwunya bulungi. Eno erimu ka scrub akatono. Akanyambako kubanga nayo mbasikozesa ono scrub. Kakanyambako ku exfoliation. Then this one enyambako with brightening olususu lwange okusigala nga red. Eri kano ka molato. Molato, yeah. Yes. Kati we maliza nenesiga ka oil kano. Nenesiga ono whipped butter. Nenesiga nenekuba perfume eno. Mbambuddeyo ekinaabiro. Oba eno wemba sine ono whipped butter nkozesa lotion eno. Yeah, Slavic. Cut when it comes to my face. When it comes to my face, twice a week, that is Monday, ne Sunday, tekako mask eno, nejjako obutuli obwo. Ejjamba buli obutuli bwebweggula n'olubalabe luvaamu. Olw'ensonga ebintu byetulya bino byetulya throughout the week bye ebifulumya embalabe because embalabe eyagala kufuluma terina weetira because akatuli kazibye. Kati eno mask gyensoosaako. Mask wengizaako
wemba ntatemu bwe nti masiki nene scrubbinga ku mubiri gwange okitegedde kati olujjako masiki ninako sabuni gwe nkozesa wakuba taliwo waneeno kali awo kakogic nkakozesa mu face nentekako tooni eno wemba oteekako tooni eno nentekako these serums bbiri I'm talking about the face nensembyawo sunscreen. Wow. That is all. Noyingira kamera. Nyingira kamera. Nozanya jealous. Nesanya jealous. Nengechiwowo sikyerabidde. Exactly, that is all. Nokuba Chris MP. Chris Vanessa mukuba mpi Chris nga mwagala. Naye ngojeko Morris wanu gwenda. Ne Chris oli mwagala. Nyo love ye nnuma nze bwolaba. Ngomusajja wange saagala muntu amukwatako. Mu jealous. Ne kati ono Chris gwenda ba yesimmanyi. Asikali yagamba. Rather Morris. Naye Chris oli. Oyo omusajja wange teri agenda kumukwatako. Nja kufiirawo. Naye kasajja yaseggwa amama abaana omuntu owuuno oliwo ng'akwatalirye omatata w'abaana omuntu owuuno twala mu nsi tuba n'ebintu ebitusanyusa nnyo nekikutukako nosanyuka nnyo nga mu butuufu toyinza kyerabira oba nekikutukako nekikunyinga kuwaza nnyo nga mtufu liro okijjukira oyinza n'oleeta amazibu ku byombi kiriwa kyoyagala otugambako. Njaganye ebintu ebinsanyusa saganye kulowooza ku nnaku kyekyali kikutuuseeko nga kikusanyusa nnyo mbutuufu nga nakati ogamba I love traveling. Yeah. Njagala nnyo okutravelinga era actually I'm planning also another trip in December n'endala mu November. Buli when traveling ansanyuka. I love having peace. Njagala nnyo okuba n'emirembe gyange. Nakyo kinsanyusa. Nze sirina binombo. I want manya swimming. Wemba si swimming asagala kuteekawo bintu bitaliwo. Njagala nnyo emirembe gyange. Buli wemba n'emirembe mba musanyufu. When travelinga mba musanyufu era kati nkikolanga routine every year. Essanyu lyange ndijawa ngenda nempumuza ebirowoozo. Oba ngenzeeko just Kenya. Oba ngenzeeko Rwanda. Oba ngenzeeko wa as long as I've traveled nenvaako wendi njagala nnyo okuvaako ewaka naye kubanga si kutravelinga kwokka ntika ngende outside Uganda naye njagala nnyo okuvaako ewaka nengendako ku mpewo za Serena nezinfuuwako nenvaako nengendako ku mpewo z'Ejjinya nezinfuuwako kiina engeri gye kikomyawo obwongo bwange nenziamu nendowooza ku ebyo ne goals zange nenziamu nensitunako neŋŋamba this year nalina okukola kino naye nga nvuddeko mu environment gye mbadde ndimu. Kati lunaku kyo lwotalyerabira olwakusanyusa ennyo oba kintu kyekyo? There are a lot of things. As in when I traveled? Oba ng'otravelinze oba nga totravelinze, anything that happens to you naye nga mbutuufu up to now ogamba kintu ekyo. Like all you want me to talk about biki ebinsanyusa? Something that made you happy. For example, kale nze kanku example. Nze olunaku excuse me. Nze olunaku lwe nali e Masaka. Yeah. Ewaka. Kojja najja. Nga nali negombadde okujja e Kampala. Kojja najja. Naŋŋamba nti Morris tugende ffe naleeta e Kampala. Olwo olunaku nasula Seebasi. Kuba yagamba tukeera ku makya. Kati ekintu kyesseryerabira, okay, I get it. Ekintu kyesseryerabira, the first time I traveled, visa yange gye nasooka ofuna katangu eddalo nga sikiriza nti nfunye visa like I am going to travel. Yes, nga ndaba when it comes to my mother's sibling abana tuli mwenda nga nze nsoose okufuna ekyokutambula sijja kukyerabira all my life. Bwe yatunamu nga neebuuza nze ani ali wano. Kintu ekimu kiku kyesitagenda kwerabira in my entire life. Your first visa? Yes, my first visa. Kwa natuka etsa nentandika okubanga mukama alinganga atangambye nti zifune. Visa. Nenfuna visa zaawo nga nnya ez'okumwekumu ta. How was your experience Nyonyi, your first time? First time nyingira nsooka kubira dadi wange nga sinaba na kuyingira. I called him nga kati ninya. I've broken bazita batya curses. Ninya nedirambwa ningamba bawala b'embwa abamwami Sebandeke Steven. Enyonyi njirinya for the first time ate ngenda kugirinya forever. Yes. Era visa zonna ezaddako actually natambula April nenzamu netambula August. Yes. Nenzamu netambula December. Mirundi 3 mwaka guno. Mirundi 3 mwaka guno. Nga sikikiriza.
kati bakutwala wano ninnya ani yakutwala ku airport awo ku airport wa mutabani wa my husband mutabani wa husband mutabani wange mutabani wo kati akutwala wano mu motoka mugenda ku airport kakati birowoozo kyawe biri mu mutwe nga bakutwala ku airport nga ogenda linnya nnyonyaawo first time birowoozo kye byajja mu mutwe nkanze nina ekintu kimu I can't believe like let me tell you something that day you get a visa ngo batulinyanga kunyonyi awo otandikira okulabira ddanga ebirowoozo byo tebiriibo nga gwolaba oli wala nga yo something it is something kyobadde tola nga mu Uganda toliimu ne waba obulayo mwezi gumu okulinnya obeera mu Uganda toliimu kati nze kankoyo nako nasooka okulinnya ennyonyi baba batutwala bati ku kisaawe natugera ku kisaawe okulinnya tuba tutuuka awo ekajjansi owa booda n'akoona ku mmotoka emabega bw'agikoonako emmotoka neefuna ka scratch kati ne tuyimirira omutima ne ŋŋamba emizimu gyewaffe tegitagala ntambule eraba ennyonyi bwendeka kati tofunza okumanya nga nakeera ennyonyi yali ya ssaawa 10 petatuukawo ssaawa 4 oba visa twagisoma bubi twatuukawo ssaawa 4 enja yanumira ku yes enja yenumira ku ssaawa naye ama person who carries a lot nze ntambula nnyo n'ebintu bingi kati nalinamu cookies nalinamu bagiers nalinamu mmotoka nabina naye time twagisoma bubi twatuukawo nnya nga ŋŋamba nze nkakasa kubanga ennyonyi yasooka yali ya Dubai ne ŋŋamba nkukakasa sire ennyonyi tendeka kuba nalimu emirates bulungi oh god nga nanywa champagne nanywa champagne netuka ekisaaga ngenda okutuuka naye nga natamidde dda omanyi nze kati walale wansumbuwa turbulences nezikubanga ngesituka nafuna kanuzi akamaanyi awo bakuba nti nali mbimanyi nalina problem zange ng'already mmanyi nti ngenda nafuna problem y'omugongo nga ninamu panado omutwe guntawanya nnyo kati nga nalinamu already eddagala nalinamu dexa nalinamu ery'olubuto nali netegekkedde nalinamu vitamins turbulences wali ozimanyi nti nozikubanga osituka already my husband already yabiŋŋamba dda nga yalinnya dda jukira before he went to America yali yalinnya ddala nga yaŋŋamba dda kati nze natambula n'eddagala erya buli kkala nge natambula nabyo but bambi Dubai is a beautiful country. Yeah, it's a big country. Then now nenzako India, nendako Maldives. Yeah, then Zanzibar, then njagala genda kati muzino zaffe Rwanda, Kenya. Yeah. Tunagenda fena. Rwanda, Kenya. Waba mwami akkiriza kyova nanti nakugambye nti Chris yenkyali naye. Omwami akkiriza tugenda. Chris yenkyali naye when it comes to Mauritius in mind. Mama wabana onokkiriza. Kati w'abaana owange ebboba kati olaba ani azannya naligira ku mwami wange. But we love you so much. Thank you so much, guys, for being here. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. We love you so much each and every time we tuja mu camera. We appreciate your love. We appreciate your comments. We appreciate your likes and each and everything. The share you do, because you guys, you share our videos. You like, you comment, and do everything. Who me? Who am me? Who me? Who am I? Who am I? Who am I? Why? Why? Why are we? What? Nze Munamasaka mutabani wa Wanyana Immaculate okuva eri Masaka wansi ekikulula nga nze ndi wano nga mmwe munjagala we muti. I really appreciate. Thank you so much. Tewerabira Morris Fashions tutunda engato ennungi egowe nanga ine engato naye bannange nzijukidde kino ekintu kikulu ani maze omwezi mulamba kati sikola surprise yonna nenga luli nalinga nkola surprise buli kaseera nkola surprise kati mazo omwezi mulamba yama fish wagikola yama fish najikola mwezi oguwedde sikola surprise yonna supporting a Chris one kati ngoveleko nakucha ku supporting banaye kiki kibajja mulaavu ku speed ey'ekizungirizi bizibu byemutukola bingi banaye muli mukuva mulaavu ku speed ey'ekizungirizi ani nakafuna surprises 3 nenga zonna ziyiika mmanya kiziyiwa eyasooka ina client so can collect okufaako no it's okay you tell me eyasooka omuwala yankubira naŋŋamba Morris njagala surprise ng'omwami wange ngena kuzomwezi bweziti ne bweziti konze kale ne mugamba
teekako deposit netukanya sente nateekako deposit deposit namuga ateekako mutono omanyize deposit mbanjagala nendya nensooka nendya mutono baabo babwendya deposit omungi tuuka ku lunaku ng'ate sente zigenda okukola ku lunaku olwo ziva mu nsawo yange mba naziridde dda kati mbagamba teekako deposit mutono just kakasa bukakasa nti oli serious nateekako emitwalo 15 tutuuka nga wabulayo ennaku nga 3 nina surprise ng'omuntu omukana nankubira nanga Morris tetukyakoze surprise kwanza ati omusajja mukubira esimu zange tazikwata kwanza ati wamukoze eki nti ate nina kye namukoze omusajja tankwata wayitawo olunaku lumu naddamu nankubira nanga Morris omusajja yakubidde sister wange naŋŋamba nti ye ebyalaavu takyabyagala ye yabikooye nfune omusajja omulala bwe mba njagala ye yabivuddemu just like that ne munsu bya sente ezo sente zimu ezo sente zimu sente ez'okubiri recently jeje wiche weddeeyo nagira ni client era netukola bulungi budget nabadde ninamu surprise nga wiche eno lero lwakubiri nabadde ninamu surprise nga lero Tuesday nabadde ninamu surprise nga ku Sunday dem naye yatadiko deposit yatadiko emitwalo 2 kati ku lw'omukaaga nankubira Morris tugenda kola surprise ncha naye wabula nze gayi ono simutegeera konza ate kiki nti ono gayi kati tubadde tulina buzibu gayi yambulookinze yambulookinze simanyi lwaki yambulookinze naliwo ekitali kituuka konze yakubulookinze ataati oba alina kugamba nti tebakyegulya laavu just banaye mudde ku laavu mulekerawo okudduka mu laavu banaye banaye temutulekera bantu va balina laavu katugisigaze njagala tumirako mwami wange namma nti nkwagala nnyo. Thank you so much guys for watching. Abali mu USA mbagala nnyo. Kati osikacho obugundi no, it's just akawo akalwana kamfunye mu kaflu amapera tugenda gisigarako kina kyakola and actually love enyiriza era mwagale nnyo bannammwe yogera akatalekeka mama yatono bomba zotumira omwami ono yogera akatalekeka akatalekeka kaliwa kubanga bannange omwana oyo mwagala nnyoke ti yeah ebyo kanzigatta ogenda kugatta wamma mbagala nnyo mukubire ku namba zange za simu She Scents and Cosmetics. Yes, mukubire ku namba zange simu mbere nga nkola ku lususu zammwe usagala abantu bankubagamba ani okola kubeeru bokka no tukola ku bantu abaddugavu abakataketake abeeru abaami n'abakyala mmwe mulowooza kimu nti n'abasajja bwe tuba tubakolako tuba tubeeruza nsobola okuwa buwi just kantu akakuyambako obuyambi mu face katugeze ku basajja abalina embalabe nekakuyambako ku face black spots ezo westo ne zivaamu ne tukuwa akaziga akakuyambako okukunyiriza kati zo abasajja then n'abakyala ne tukuwa ebintu netukolako akini tukujjamu zino embalabe simala luno oluyinja simanya biki oyagala kufuna bintu bikwerusa kujja mu black yo odde mu bweru byonna byonna tubikolako n'ali mu black tukolako so ke kakatalekeka mbagala nnyo. Thank you for watching. Thank you for supporting Aromatic Entertainment. We love you so much. Morris Gideon Kawesa straight out to Aromatic Entertainment. Have a beautiful night. We meet again maybe tomorrow, maybe next day, maybe next week. I love you. I love you so much. Thank you so much for watching Jealous. Jealous season 2 is on its way. We love you so much. Coming soon. Have a beautiful night. Bye bye.